Museveni yagambye tagenda kuddamu kulabika, agenda kubeera reya nnyo, agenda kwekweka abeere nga tokyasobola mutresinga n'omulaba okusinziira ku intelligence ye byawulira byalaba ne byawulira awulira nga waliyo ekintu ekimugoba era tagenda kuddamu kulabika. Yagambye bamunoonya, tagenda kuddamu kulabika, tagenda kuddamu kulabika. Ye ne mutabani we bagenda kwekwekera ddala mbu waliwo olukwe olw'okuba assassinatinga oba olukwe olw'okubatwala balamba. Kakati ye debate gye baliko naye tebasobola kutwekweka, ekyo osobola okibakakasa, tebasobola kutwekweka. Bwe tunaaba tubeetaaga olunaku lwonna lwe tunaabeetaaga tujja bafuna. Nabagambye abayimbi Salimu Sale yagambye awonye amazaago, yagambye ago amazinga awonye oluvannyuma lw'okubawa oguwanyi gwa copyright gye batamanyi. Yagambye kati biddemu bidde wano bimmanyiire, nagamba mponya amazaago. So byebyo. Ekirala kyensobola bagamba mwalabye Muhoozi bamuddiza essimu, simanyi oba yafunye mwatuuza akawunti ye, nga yafunye mwatuuza akawunti ye n'atandika okutwitinga. Mwamulabye Muhoozi atalina buvuna buddo, atalina gy'ava, atalina gy'asibuka, atalina gy'ava, atalina gy'asibuka mu Uganda, talina waava, talinaayo jjajjaawe n'omu aziikiddwa mu Uganda, talina. Naye yagambye nti His Excellency Kyagulanyi tamwagala kudda mu Uganda era tagenda kudda mu Uganda. Agende kinene kyawanga, agende eyo takomangawo, kuba bw'anaakomawo n'amukwatako ajja muyisa bubi. Excuse me. Mwabirabye ebyo. Kati ebyo tebiri ku His Excellency Kyagulanyi yekka. Ebyo biri ku bannayuganda bonna, nti Abanyarwanda abatalina we bava essanyu lyabwe nga ffe tuvudde mu Uganda. Buli lwe balaba emirambo nga gikomawo mu Uganda, ng'abantu bakomerawo mu keesi, eryo ly'essanyu lyabwe. Era olaba jjo olutalo lwa Iran bwe lwatandise, abaabwe baabajjeeyo balamba, abaabwe baabajjeeyo balamba ne babakomyawo. Bwe baamaze ne bagamba ne minisita ono gundi ani namulabyeko eggulo, kana akakazi akawanvu akayitaani, minisita ajja kunya nyakuni oba ajja kunya bwe bityo. Akakazi kajja kunya kagambye era minisita agambye tewali nteekateeka yonna okugyayo abannayuganda bali mu kyondo kya Buwarabu newankubadde ng'olutalo oluwanisa amatanga. Era bwe tubuuziza minisita bw'ati bw'agambye tetulina nteekateeka yonna, naye tubagumya, tebajja kufuwa. Buli kimu tugezaako okuba nga tubagoberera nga tubatunuulira. Abammwe nga baba bajjayo, abammwe nga mwabajjayo. Naye era muwulire kino, naffe tusangiddwa tetwagala kudda, tetunnaba kwagala kudda kubanga ebyatuleeta tetunnabimaliriza. Bwe tunaabimaliriza mugenda kutulaba tuteeka okukomawo ewaka. Waliwo omuntu omu yaloose ekirooto, kiri ekirooto kisesanga nabakubidde ekirooto kiri nasese ne nannyini ku kiroota n'aseka kataafa enseko. Yaloose ekirooto nga KDF esazeeko Uganda. Mbwe ennyonyi zaabadde oba nga bimeka, kati nga ndi mu nnyonyi tuwa komandi ez'akabi, mbu nga njogera Luswayiri okanga mbagamba ate temufaayo, KDF ejja namwe mugira mutambula muti muyite wano namwe mukole bwe muti KDF ejja. Mbu lwayogedde ekigambo KDF n'alyoka alaba ennyonyi mu bbanga, abantu babuuka mu parachuti n'agamba era yanza okusagamba pasita KDF ya ddala. Mwe bulijjo mulowooza mbu nno KDF naye mumanyi ki kye tukola wano?
yaloose ekiro okumanya yaloose ekiroto kirimu n'Afande Katongole. Afande Katongole yawambye olutindo lulamba n'awamba olutindo nga tewali asala kudde eno oba eno. Omusajja yaloose ekiroto banne ekiroto kisesa ate nga kyaddala mbw Afande Katongole yawambye olutindo nga tewali ayitawo commanding nga zero ate nga nze ndi mu helicopter. Ebaddayo emitwe gitambula bannaye. Omusajja yaloose ekiroto naye yaloose KDF mbunga ennyonyi zijja ng'abaana abawala babuuka mu nnyonyi abuuka n'afuna position tugabe nti yabagaza okuwira nga boogera ekigambo nti neggwanga bali wambi tekyali kirala kati. Abantu beebakira mu struggle naye bana ekiroto kyansesezza nakati obedda njira nenkiyitamu ne ŋŋamba oke. Sebo yaloose n'aloota n'Afande Katongole. Ama KDF jju. Ebyo n'ebintu nno mmwe mugenda birabako si byakusaaga. Anti Idi yawedde ekisiibo kyawedde kati kiki ekiddako? Ekiddako kyakulumba tulumbe tujjeko akasajja. Watch the space. Okay. Abanyarwanda mwagala kutugoba mu Uganda kale najja wano ne mbagamba nti nno nga olutalo lwa Iran lutandise. Ne mbagamba nti Museveni ateesezza okulinnyisa amafuta. Olwo bwe nakyogera najja enkera ne baleeta mu mawulire ne bagamba bannayuganda temufaayo, Uganda bino yabyetegera teekera dda, amafuta tegagenda kulinnya, tewabaawo ekintu kyonna ekibatiisa, amafuta tegagenda kulinnya. Ne mbagamba Museveni yabadde mu meeting, nasooka bagamba Museveni yabadde mu meeting n'agamba amafuta galinnye. Era n'akubira aba president aba East Africa n'abagamba mmwe tuli mu katuubagiro ka byanfuna, gavumenti tezina ssente, keekana akaseera ke tufunye ng'obudde bukyali, ng'olutalo luno lukyaliwo kuba lusobola okuggwa amangu essaawa yonna, tulinnyisa amafuta. Nga Museveni kyayagala Kenya bagambe nti nno galinnye, Rwanda bagambe nti nno galinnye, yajja agambe mu Uganda tegagenda kulinnya. Kugamba buli munnayuganda awulire nga Museveni ye asobola okontrolinga embeera naye ng'ekiri emabega mafuta kulinnya. Ne mbagamba amafuta gagenda kulinnya bwe batyo bwe bateeseza, ebirala byonna byakwebuzaabuza. Era amafuta ne gatandika okulinnya nga tewali nga tebabawadde nansonga, nga tebiri mu mawulire, tebiri mu parliament, tebiri wa. A few moments later kati jjo mu mawulire g'eggulo ngenda gabakubira bagambye gavumenti egenda kwongerako siringi ebi ku mafuta ge yatusuubiza nti tegajja kulinnya. Era ebyo bye bintwala mu kusomesa mu Bayibuli ekigambo okusomesa ku stagnation, being stagnant. Kubanga Uganda ebadde stagnant for 40 years. Museveni zazze. Museveni akulembedde Uganda emyaka 40 ng'eri mu kifo eki. In fact, bwebanga envula edda mabega byonna tugenda biraba. Bulira so kati Uganda yo eri confirmed nti evuga reverse tegenda mu maaso. Ayonoonye Uganda okusinga ne bwe wali okirowoozezza. Nsooke kuggulira eki. Kakati abamanyi okukenerera obulungi ensonga z'ebye
ebyenfuna balabudde gavumenti obutakimibwa kwongeza musolo oguwoozebwa ku mafuta wakati mu kugezaako okusitula ebyenfuna n'okukendeeza ku muwendo gw'abagakozesa olw'okutaasa obutonde bw'ensi. Kino kyolekedde okuzaalira bannayuganda akanyigo k'ebyenfuna akagenda okuviirako buli kintu okulinnya ebbeeyi. Amafuta, sukaali, ensimbi eziwoozebwa ku bakozi abasasulwa emisaala, abasonjola obuguzi bw'ettaka, ebizimbisibwa n'ebintu ebirala bimu gavumenti byesuubira okwongerako omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogugenda okutandika. Kati esigadde emyezi 3 kyokka omwaka gw'ebyensimbi omujja 2026-2027 gutandike, wabula NTV eriko ebyama byesomodde nga bino bye bimu ku biteeso gavumenti byesuubira okukola mu nsolo z'emisolo okusobola okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Buddo ebikozesebwa mu kuzimba nga sementi n'ebirala ebigenderako, amafuta, sukaali, ensimbi eziwoozebwa ku bakozi abasasulwa omusaala, abasonjola obuguzi bw'ettaka, okukyusa obwannannyini ku mmotoka ne pikipiki sako n'ebintu ebirala ebimu ku ebyo gavumenti byesuubira okwongerako emisolo. Singa ebiteeso bino binaaba biyiseemu, gavumenti esuubira okukola enkyukakyuka mu mbooza eggyibwa ku bakozi abasasulwa omusaala okusinziira ku nnyingiza yaabwe eyitibwa pay as you earn. Okugeza abakozi abafuna omusaala oguli wansi w'emitwalo 33,150 sibakuggyibwako misolo. Ate abasukka emitwalo 33,150 okutuuka ku mitwalo 41 bakuggyibwako ebitundu 2 ku buli 100. Aba basuse emitwalo 41 okutuuka ku mitwalo 88,150 bakuggyibwako ebitundu 25 ku buli 100. Ate ne wana abasusewo okuva ku mitwalo 48,150 okutuuka ku bukadde 10 bakuggyibwako ebitundu 3 ku buli 100. Kati abasusse wano okuva ku bukadde 10 n'okweyongerayo waggulu bakuggyibwako ebitundu 40 ku buli 100. Kati bwe watabawo kikyuka, abakozi abasasulwa emisaala gavumenti esuubira okubakonjobulako ssente eziri eyo mu 996. David Kistonga alondola byanfuna n'ekitongole ki Transparency International wansi w'ekibiina ekitakabanira obwenkanya mu by'emisolo ki Justice Tax Alliance Uganda agambye nti kya gavumenti okuddiramu abafuna omusaala omutono kibadde mu kuyayaana kwabwe, wadde ng'embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga si yakubayambako nnyo mu kukyusa embeera mwe bawangaalira. Omuntu wabulijjo kibadde kiyinza mukolera nnyo sense, naye ate eri ebyenfuna ojja kulaba nti kikola amakulu eri omuntu alina okuwaayo ekyo ekyetaagisa ate okusinga atalina okumunyako ekingi n'asigalira ddala nga takola ki nga talina ogezo. Owulidde bajeti okusooka byonna amafuta galinnye nga tebannaba kwongezaako kintu nga teboogedde nti oba kyoba ki babali okusinziira ku gavumenti bwekola mu mikwesese gyayo bayongeza esente. Kati ate batulaga mu bajeti bagenda kuddamu bayongezeeko ebibiri. Gavumenti bweyongezaako ebibiri kitegeeza waliwo n'omulala ajja okwongezaako ebibiri, wabeewo n'omulala ayongezaako ebibiri, ne wali ku atunda asembayo aguza final consumer, aguza ow'emmotoka, aguza owa pikipiki naye ayongezeemu. Kati ate waliyo ebitundu byaffe ebitalina petrol stations nga byo bagasuubulira mu bidomola. Ajja ku petrol station n'ebidomola bye 18 n'abitikka ku mmotoka n'abitwala essese. Kati oyo naye ajja kuyongezaamu olukumi ku lukumi luli, kitegeeza amafuta gagenda kulinnya 10,000 eziwerezi buli liita. Omanyi kyekitegeeza? Oba 10,000 ezi kuba buli wegawummula kasita gavumenti egamba nti eyongeza, buli wegawummulira ayongezaamu ezize, buli wegawummulira ayongezaamu ezize. Kati awo final consumer yamaliriza nga yaluguddemu. Bagambye ne sementi wakulinnya, ebizimbisibwa byonna ne butto baatugamba birinnya lwakubanga biva bweru wa ggwanga. Mu Uganda ebinazi birimibwa, simusimu alimibwa, n'ebirala byonna ebikola butto. Tetulina makolero. Stagnation gye tugenda okwogerako mu Bayibuli, tugenda kwogera
being stuck awantu nti emyaka 40 Museveni gyamazeewo Uganda teyeekolera ku nsonga zaayo. Ekirala ekiri mu kulinnyisa amafuta amangu mu kiseera kino Museveni alimitinga bidduka. Okimanyi ekyo? Museveni alimitinga bidduka. Takimanyi nti nno olwo olunaku omuntu waakiri ajja kutunda embuzi ye ateekemu liita y'amafuta ateekemu liita z'amafuta 10 zimumala okuyingira ekibuga Kampala n'apaakinga emmotoka newankubadde ng'ebadde tetambula n'agipaakinga mu kkubo. Poliisi zonna Museveni zaakola ku bintu ebyo ajagala congestinga okukendeeza ku mujjuzo gw'ebidduka mu nguudo za Uganda. Akyali ku idea ey'okukwasa jjaamu mu Uganda. Eyo yavuddemu resolutions z'okukola accident. Nabagambye mwalabye ripooti ya poliisi accident zirinnye bo kye beekwasa mu ennaku enkulu. Abavuga bulijjo si be bavuga mu nnaku enkulu. Waliwo abapya abajja ne bavuga mu nnaku enkulu nti no bavudde Kenya. Accident zijja lwekyo, okulinnya kw'amafuta kuzze lwekyo, okugoba abantu ku makubo simanyi tebakolera ku makubo simanyi tebakola bize lwa kintu ekyo. Museveni akyalwana ne idea gye tudiscussinga bulijjo nti tukwase ejjaamu ekibuga Kampala ne Buganda na buli kibuga we kiri tujjeko Museveni. Ajja kiwulira anti bazze ebbanga nga bamulabula. Bannayuganda abalaba nga abadongo. Yalowooza nti tebasobola kuva mu mbeera ne bamuggyako. Naye ye bw'ateeka amatu ku ttaka ekyamazima awulira nti waliwo ekijja. Awulira nti waliwo forces ezimunoonya. Essaawa eno obunkenke bumweyongera. Puleesha erinnya buli olukya. Sukaali ayongera okwambuka. Nanti bw'awulira embeera eyo akimanyi bulungi yategeka nga 12 omwezi ogwokutaano agenda kuba alayira. Ng'alayira ku kisanja ekitali kikye kye yanyaga obunyazi ku Bannayuganda. Naye kati amanyi nti Bannayuganda si basiiru n'akatono. Bayinza okussa akasiiso ne baba nga abeebase naye nga balina bwe bakulindidde mu kkoona. Waliwo enjogera egamba mbavubuka ennaku zino nti tajja kulayira. Tagiwulira n'agireka buli essaawo. Era akimanyi nti oba onooba oli awo bagenda kusituka beekalakaase ku lunaku lwa 12 ogwokutaano. Ate ng'abavubuka mubeere ready kubanga ekyamazima waliwo ekifumbibwa. Ye bw'akitegeddeko ayagala asale ku bidduka bibeere waka. Alinnyise amafuta waakiri abalina emmotoka muleme okutambula, abalina buboodabooda muleme obuvuga okujja mu kibuga. Ye alowooza nti ly'ekkubo lyokka. Naye omuntu ng'olina mission gy'oluka ne bwe biba bigero ojja bitambuza ove gy'ova. Anti Pulezidenti yatuyita mu biseera bya kampeyini ng'atukunga n'atugamba nti bw'owulira akakubye tolinda ddoboozi lye. Gwe situka busitusi weegatte ku b'owulira nti balina we bakuŋŋaanidde bakubuulirira awo tweyongerayo ludda wa paka wa. Kakati omukulu alinyisizza amafuta ng'agamba nti ebidduka bikendeereko. Waakiri pikipiki oba mmotoka muzireke ewaka mulinnye takisi. Bwe kyogamba oli tasobola kulinnya takisi n'ajja mu kibuga wakati. Ebyo byonna abiwulira nti bimugoba. Era yalowooza nti okulinnyisa amafuta ye solution yaabyo. Naye oli nga yasazeewo ne bw'okola otya ng'oli asaze okuvuunika gavumenti tasobola butateekamu mitwalo 10 gimuyamba okufuna ekyo ky'ayagala. Nti buli Munnayuganda alina entambula yenna asobola ogiwummuza naye essaawa weetuuka n'agamba nti kankwate 10 ngy'omu amafuta tugende tupaakinga emmotoka ezo mu kibuga tuzibikire amakubo nga tewali waafuluma tewali waayingira. Kaakati awo kanaaba kaweddemu. Era yalowooza nti okulinnyisa amafuta ye solution oba n'alowooza nti kinaamuyamba. Nze ndaba nga akubye ebbali. Bannayuganda mwetegeke mubeere ready.
anti ekijja omanyi kinyaga bitono. Saagala saawulidde, saategedde, saagala mwejjuse mwebuuze nti baakipanga ddi ffe ne batakituteekamu. Waliwo ekifumbibwa ssaawa yonna kyabika.